Honorable tubulire ku mbeera eno eriwo. Okusookera ddala nvumirira ekikolwa eky'amagye okujja ne bakola obuyeekera mu maka g'omukulembeze. Omukulembeze w'abantu ab'e Makindye East, the Honorable Nyeko Derrick. Gano amaka ga mukulembeze is a family person. Mukyala we ali waka, abaana be bali waka, mwene mujja with all military artillery nga muzze kukola buyeekera na butujju ku Bannayuganda mu maka gaabwe. Ekikolwa ekyo kibi nnyo. Bantu mmwe ensi yaffe temusobola kunoonya mubaka wa palamenti ng'anoonya munyeera. Singa mbadde mwagala mubaka wa palamenti Nyeko Derrick bwangu wa kufuna ku palamenti tasobola kukubulawo. Naye okujja mu maka ge mu famire ye ne muleeta obuyeekera n'obutujju, ekikolwa ekyo kibi. Era tekiraga bugunjufu. Tekiraga nti ng'eggwanga twasenvula ne tuva mu bikola eby'ekiyeekera. Tukivumirira ffe nga Bannayuganda, tukivumirira ffe nga abakulembeze, era twagala kwebuuza ebibuuzo bingi. Lwaki gavumenti n'abasirikale baayo bazze ne bareidinga amaka g'omubaka wa palamenti? Ate nga tukimanyi bulungi nti bwe baba nga baagala mubaka wa palamenti awummusa nga bamanyiwo ku palamenti ya Uganda. Gano amaka gage era ly'eddembe lye, ye famire ye. Okutiisatiisa n'okutulugunya abantu bwe batyo kikolwa kifu. Ekyo nno kiraga Bannayuganda nti kino bwe baba nga basobola okukikola ku mukulembeze ku mubaka wa palamenti, ate gwe Munnayuganda ali eyo wansi weekabire. Era ensonga lwaki tubagamba nti eno gavumenti yabayeekera twagikoowa. Bino ebikolwa byaliwo mu myaka gya 80 egy'ensanvu. Naye tubanga tuli mu 2024 nga abasirikale basobola okureidinga amaka g'omubaka wa palamenti omuli famire n'abaana be. Kiba kitegeeza nti wano mu Uganda tewali the home of a honorable member of parliament. He is a family person. The wife is at home, the kids are at home, and then you come in with all your energy, with your power, with all your equipment to raid a home of a member of parliament as a terrorist. I mean, really, which country are we living in? Of course, that adds to the evidence that we've been telling to Ugandans that no one is safe. If the military can raid a home of a honorable member of parliament, what about you, a common Ugandan that is down there? So we need to come together as Ugandans and fight this kind of dictatorship. We need to protect our people by fighting dictatorship in our country. It does not make sense at all for military, for army personnel to come and raid a house, a home of a member of parliament. They know if they want Honorable Nyeko Derrick, they know where to find him. He's at Parliament of Uganda. Go look for the Speaker of Parliament and ask her that we want Nyeko Derrick. He cannot get lost. But if you are looking for a Honorable Member of Parliament as an insect, ekitundu kino chairman wange tabaddeewo naye nankubira nti nzije ateninge ku kino kubanga OC ankubidde essimu wa Bukasa police nangamba nti tukwetaaga wano tambulidde why kati nenziruka nengendayo ne bagamba agenda ku Matovu Close kati wentuuse wano ndabya a lot of security people around scattered around. And I wondered what was taking place. Then later on, they came in, then asked me to come. I said, what am I supposed to do? He said, no, we want you to witness the operation that we are having. So when I came in, I met her, Mrs. Nyeko. Oh, yeah. Kakati amanya gange nze Simon Faiz chairman wa wano nkikiridde chairman wange atabaddeewo bampise osi agenze nampita nangamba ngende ku Matovu Close wentuuse wano nensanga abaserikale bangi they were very many entuuse ne banyingiza ne mbaba nti what is the problem bagamba tukola operation wano
twagala obeere witness. Pose witness mu Luganda kyeki babagala mbeere mujulizi kye operation gye bakola wano. Ati be bamaze ng'omukyala baba banyonyodde ebitekinze place kubanga mbadde mbawerekera buli we babadde bagenda mu nnyumba nga ndaba kiki kye bakola n'engeri gye babadde banyisikajaamu ebigambo n'omukyala nga batinkuula ebintu byonna nyumba yonna bagitinkudde. Every piece in the house was checked. Naye nkomerero ya byonna eri ebintu bye balabye ngatto peya 2 ne overall bebyoka bagenze nabyo era ne baleka ne certificate wano etulaga nti babirabye bagenze nabyo. Manga bakulembeze mu kitundu kino amakagombaka ono mbaddewo n'engeri gye muwulira envuvumu okuba mu bantu nga waliwo embeera etali ntuufu. Sikiwulirangako kubanga omwami oyo alina n'abayuuthi babeera wano ne bayimba ebyabalokole oluusi because he is very conscious, ali conscious ku noise. Tetukiwulirangako kino era kinkanze n'okunkanga sikiwulirangako era nkinsose kiwulira wano nga bamwe agamba simanyi eriyo bye banoonya naye tebabiraba ndowooza babigyeewo byebyo. Polisi kigambibwa agenze Kabalagala naye bigenze maaso simanyi bamanyi bayisaawo paka mu safe house zaabwe tubiwulira. Gwe batuteye kansala Godfrey Katuluntu akolagana ne MP waffe omulungi Nyeko Derek. Kubadde kubi kubanga bazze nenga gwe baagala atya munenga kyetwebuuza enkofiira yekwasiza omuntu oba waliwo ekintu ekirala kyetwebuuza nga ffe ab'ekitundu eya redi eyagundi eyaba NUP gye bambala nekyetwebuuza kati ffe ate etwa twambadde eza NRM naffe batusiba oba batusibira zokka za NUP kyetwebuuza ffe nga ffe abatuuze kitegeera kuba ffe twagalagera ku polisi tumanye kiki nkofiira oba waliwo ekirala kyetwagala. Kazala ali ku polisi e Kabalagala gye batugaye gye bamututte gye tugenda kati era lwa tukyatudde mwano tulinda bannaffe abalala tugendeyo tumanye kituufu nkofiira oba waliwo ekirala ffe kyetwagala kyokka okumanya. Sekitoleko James ssentebe wa Kijwa Village mu Bukasa Parish Makindye Division Kampala District. Mbadde mu lukiiko lubadde lwa family ne bankubira essimu abatuuze ne baŋŋaatula ba patrol n'ab'amagye ne poliisi bangi nnyo bayiise mu kitundu naye tetumanyi kye bakola ki kye baagala. Kakati olukiiko lubadde luli wakati ate nga mbadde ndi mwogezi mu lukiiko olwo nensooka nensindikayo wa defense Simon Alinda n'agendayo n'ankubira nti bali mu kwaza maka aga kansala waffe Godfrey Katuluntu. Kakati waliwo enkola nze gye nsaba etambuzibweko nga ya mateeka ab'amagye oba poliisi okujja ku kitundu basana ne basooka mu bakulembeze b'ekitundu ne batutegeeza mu butongole nti tuzze ku nsonga eno n'eno batunoonya omuntu omumenyi w'amateeka naye bajja obuze ne bazinda ew'omuntu ne batutegeeza ng'amaze okuzinda omuntu naffe tuggwamu amaanyi ng'abakulembeze kuba bayinza omuzinda nga talina musango kati bw'ataba na musango ekyo kigenda musangulwako kitya ng'amagye ne poliisi beekulumuludde bali mu maka g'omuntu. N'olwekyo nsaba enkwata y'abantu etambuzibwe mu mateeka ng'abajja okukwata basooka kunoonya ssentebe wa kitundu oba abali ku lukiiko olukulembeze olw'ekitundu nga tebannaba kugenda kukwata muntu. Ekirungi ku kansala waffe Godfrey Katuluntu ffe ng'abakulembeze be tetumulinaako mutawaana tavunaanwangako
talina kikolobero kyonna nti oba kyabubbi oba yali alwanye n'omuntu. N'olwekyo nsaba bwe gaba mateeka galamule mu butuufu bw'ensonga, era baba talina musango tusaba bamute ambeeredde mu nteeko ey'abatuuze bange, kubanga abatuuze beeraliikirivu okulaba nga kansala waabwe atwaliddwa ku pick up. So nze kyensaba ng'omukulembeze w'ekitundu kino, nsaba enkola ebeere nnambulukufu. Bwe kuba kuwozesebwa, abantu bawozesebwe mu nkola entuufu, era bwe tuba twagala balaba nga abakulembeze baabwe oba abooluganda bakkirizibwe balabe ku muntu oyo abaatwalibwa, kubanga amateeka ne constitution ekyo kyetugamba. Enkola ebeere mu mateeka. Oyo kansala akiikirira Kijjwa village, Mugalu ne Bukasa villages. Kansala Katuruntu atukiikirira ku LC3